Atenderezwa gulumizibwe ekitaffe Tonda na mama Namugereka abango bwangwa obuwangire bwabwo ndi kitangaala mbasindikira ekitangaala okwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbagombogo kyewaggula ezaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako baakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu mmwe nga Katonda yeetengeredde ewa ddembe okubuza omutima gwo takkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so tusule muguruka weeyongereyo n'obulamu bwobwo bwekozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunaabeera nga tutandika omusomo gw'akadde kano nsaba tukole ekikkowe ekyabulamu nga oyinza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya ekizikiza oba butamanya era mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza fulumya ekitangaala yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoleera ggulu nedda ekikola kye ekya ddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuulawo eddembe otegere nti eggwe omwana owa Katonda omulamu yawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo olunaku olwaleero mbadde nnyina gye ndagako ne nfuna wa booda antutteko mu kuntwala atandise okubeera nga nnyumiza oba nga mbuuza ebibuuzo ku nsonga ya Uganda empya ne ensonga ez'embeera ezigenda mu maaso mu Uganda. Munnyonnyodde n'asobola okubeera nga ategeera kiki kye bategeeza Uganda empya era n'embeera egenda mu maaso mu Uganda. Kino kivudde ku bubaka bw'agambye nti omu ku bafuzi aba Uganda we baalaba nga waliwo embeera etali ya bwenkanya baakwata ebyokulwanyisa ne basobola okubeera nga balwana. So n'agamba nti ne omukulembeze nti naye yayogedde ekigambo kye kimu nti nno naawe we waali nga tewaliwo bwenkanya wakola kino nange kyengenda okubeera nga nkola. Ekintu ekyo njagala kiclarifyinga nti tekifaanagana mu ngeri y'emu. Ebintu bino abazuukufu era emyoyo egitambulira mu alliance nga n'omukulembeze naye ayina amaanyi ga alliance agamuli emabega. Ekintu kino kiri bwe kiti. Ensi ziri bbiri. Ebintu bino tuyogeranga abalabanga abali abakulege naye bye biri mu nsi ey'omwoyo. Jjukira ensi ey'omwoyo yeefuga ensi ey'obulabika. So Uganda empya kitegeeza Uganda etudde ku mwaliiro ogwa waggulu ne Uganda enkadde ekogolebwa amayengo. So ekintu kino kifaanagana ne sseŋŋendo. In fact tekikwatagana ku Uganda yokka naye kikwatagana ku sseŋŋendo. Sseŋŋendo natimba omujjo oba ensi empya gye muyita New Earth then ne ensi enkadde. Ensi zino ebbiri ziri kati wamu tezinnaba kwawulirizibwamu naye ensi zino ziyingiramu ekisumuluzo kitudde mundaayo gwe ng'omutonzi oba omwoyo.
ensonga lwaki tubagamba nti nno mukole ekyombo oba okutereeza ensi yammwe ey'omwoyo oba okufunayo akadde mu meditatinge abo abatamanyi kyombo okumeditatinga oba okukeera ku makya n'ofuna akadde okusirikako n'osika amaanyi ga lubaalewo oba universe ekutuddemu tekyetaagisa ddiini okukwekula nti yeggwe kwagala tekyetaagisa ddiini tekyetaagisa muntu mulala yenna kukulembera naye yeggwe abeera omukama w'olugendo lwo era omukulembeze w'olugendo lwo y'engeri gye bakwekulamu ensi eyo empya oba kye tuyita Uganda empya. So bangi mulowooza nti nno Uganda oginunula oba ensi oginunula tulina kukwata mundu tusobole okubeera nga tulwanyisa abo be tulowooza nti batunyigiriza. Nedda. Ebintu bino byenjogerako tebigenda kubeera mu bbanga lya wala. Era abo bonna ababikola ababba amataka bakola ki abalowooza nti nno bagenda kubeerawo emyaka 10 mikwano tetusoba mu myaka 10 ng'ekintu kino kigenda kubeerawo ekyokwabulizaamu kw'ensi empya n'enkadde. So kati ekiri okubeera nga kikolebwa mu kadde kano kwe kulaba nti emyoyo mingi giboodinga ensi empya, ensi eyo empya bagiboodinga nga ogizimba mu ndaayo. Ensonga lwaki mu byawandiikibwa baba bagamba nti omwana alibeera ne muzadde we nga bali mu nnimiro, omwana n'abulawo omuzadde n'asigala, oba abantu abamu balibeera batambula omu n'abulawo omulala n'asigala. Babiteeka mu science fiction ey'okulowooza nti nno kigenda kubeera sudden nti era tewaliwo kyosobola kubeera ng'okola. Nedda. Okuzimba eyo ensi empya oluggi yeggwe azimba eggulu ku nsi, naye eggulu eryo litudde mu nsi eya waggulu ey'amayengo. Jjukira ensi eno gye mulaba mayengo, it's just a curtain. Byonna byonna bye mulaba si bya ddala n'ebiprojectingibwa magobwewo oba gwe muyita ttimba oba nattimba akutudde mu kiwato. So abantu abasinga obungi muweddemu amaanyi nga mulowooza nti nno mugenda kubeera mu buddo akadde konna. Nedda. In fact mu byaddala tusaasira abo abakyalemedde mu mbeera ez'omululu, mu mbeera ez'effugabbi, mu mbeera ez'obutemu, mu mbeera ez'okwawukana nti bambi tebamanyi nti beesimira bunnya. So temukaayana n'abo, mubaweereze ekitangala nabo basobole okubeera nga bawona, kubanga tebagenda kusukka myaka 10 oba 8 nga bayina ebyo bye balowooza nti babbye ku balala. Mu ngeri eno temwetaaga kukwata mmundu na kulwanagana, kubanga nnyinza n'okugamba nti myaka 10 naye obutonzi oba omutonzi n'asalawo n'agamba nkya. Naye okusinziira ku instincts zange zempulira nze ng'omwoyo tetusoba mu myaka 10 sprint eyo ng'ebaddewo. Ekyo kye bayita Uganda empya, kye bayita ensi empya. Ensi empya bagitonda nga oyingira mundaayo n'otereezayo inner demons, n'otereeza obujjajjaabwo si kubudduka. Ebisiikirize ebyo eby'obujjajjaabwo by'ozootambuliramu birina okuwonyezebwa okusobola okubeera nga olinnya ku ttaka eppya. Ensonga lwaki ebiseera ebimu nabagambanga nti waliwo oluusi w'ozuukuka nga owulira ebigere bikuluma, muscles nga zikuluma ng'olinganga wadduse, obeera omanyiira kulinnya ku ttaka ppya. Mukitegera? Ensonga lwaki obeera nga owulira nga oli mukoowu, ebigere muscles zibeera zikuluma, ebigere bibeera tebinaakumanyiira kulinnya ku ttaka ppya.
so muleme kulimbibwa ensi tugikyusa na awareness kasita mufuna okutegeera n'okumanya ku bintu ebigenda mu maaso. Entegeera gye tuyita omuzimu gyetonda ensi era yeewanga eyo ensi gye mulaba. Y'ensonga lwaki olunaku olw'eggulo nga nsomesa ku nsonga y'ettanda nabagambye nti Katonda bwe muyita kintu n'ennambi nga gwe muzimu yabeera nannyini mizimu gya wano, kubanga buli kintu n'omu gw'olaba ku sseŋŋenda eno ye kintu n'ennambi. Omusajja ye kintu, omukazi ye nnambi, abalala bakyusa bukyusa mannya, ye Adamu ye Eva, buli omu ye Adamu ne Eva, kubanga tuli butaffaali, tuli DNA ya planeti. Nga woolaba nti naawe kennyini olina DNA ekutuddemu eri mu billions 7. Bwe bakuyita erinnya lyo nti omulongoswa nnyimuka nzenna, ekitegeeza nti nno DNA yange yonna eyitibwa erinnya lyerimu. Kitegeera n'ensi bw'etyo bwe yawangibwa. So kati bambi mwe mulowooza, era abantu bangi baweddemu essuubi nga balowooza nti nno ensi egenda kubeera mu ngeri y'emu. Naye tuli kubaayinga budde musobole okubeera nga abasinga obungi mu boarding ensi eno empya. Naye ensi eno empya ewangibwa mu kukola kyombo. Abatamanyi kyombo kwe kukola meditation. Nga mwenna abazuukuse nsaba munnyambeko mukozese diplomacy, abantu temabakyusa madiini gaabwe, mubaleke mu madiini gaabwe, naye mubagambe nti bafuneyo akadde basirikeko meditating. We mbeera nga musobola okufuna meditation classes muzifune. Abasobola okubeera nga mubagamba bafune kye tuyita meditation music ku YouTube, ku YouTube meditation lessons ku YouTube, engeri we bameditatinga nakyo mukikole. In fact nali nsabye tufuneyo bakatonda batukolere ekyombo ekyo nga kya video. Kitegeera yafunayo ko Katonda eyagamba agenda kitukolera, kansabe nti nno akitukolera mu bwangu waali wano ku group eyazuula obwa Katonda bwo, amanyi engeri we babikikolamu, katusaba akitukolere mangu tusobole okubeera nga tukisaasaanya, kubanga kijja kwanguyira abantu abasinga obungi okumanya engeri ekyombo kyeki dani okubeera nga nkyogerako bwogezi. Omuntu wabeera nga alaba engeri energies zino bwe zitambula, engeri wenna kisomesa kibeera kimwanguyira. Oba mukitegeera? So Uganda empya teri kubeera nga tukola ebyo aba Uganda enkadde bye baakola emabega. Uganda empya etudde mu kumanyisa omuntu ebigadde bigenda mu maaso. Y'ensonga lwaki ekibiina ekya NUP kibagamba nti tulabisa kyekyokulwanyisa ekyaddala, si kalulu nti oba bino ebyagenda nedda. Awareness yekyusa ensi. So kati bana kye batamanyi nti nno bali kugwa mu katego nti shift we naabeerawo oba makyusa we ganaabeerawo bagenda kusigala mu nsi enkadde. We basigala mu nsi enkadde, abanaabeera nga bali alignment n'amayengo amajja bajja kwesanga mu nsi empya, naye kigenda kubeera ekifo kyekimu. So ow'ensi empya agenda kubeera nga alaba ow'ensi enkadde, naye ate ow'ensi enkadde nga talaba wansi mpya, naye ng'ekifo kibeera kyekimu. Kitegeera? So kati ab'ensi enkadde abasinga obungi baba encouraging okuteekako masks, babeera baprovoking obanga bakaayanya obanga bawakanya obwa Katonda obw'obwamusoko obw'empewo, nti empewo gye watuwa ewunya. So ensi enkadde egenda kubeera ng'eggibwako obwa Katonda obw'empewo, ekitegeeza nti nno egenda kwesaanyaawo. Naye nga bambi bakikola nga tebamanyi nti nno mu kukavalinga ennyindo baprovokinga Katonda ow'empewo, nti empewo gy'otuwa okussa mbi. So kati ajja kutuuka ajjeko fuse
y'empewo mu nsi enkadde, then ensi eyo enkadde yeesaanyeewo oba beesaanyeewo nga bo mu butamanya. Mukitegera? So mubeere bagezigezi ng'abaana b'emisota. Ebintu bye babagamba bya mwoyo nga newankubadde mwe mubirabanga eby'omubiri. Olutalo lwonna lwateekebwa mu Uganda olw'ekizikiza n'ekitangaala. Kye mwali mulina okubeera nga mukola kwe kusalawo okw'obulabika kusobole okubeera nga kuditamininga okusalawo okw'obutalabika. Kitegera? Naye ng'ekitangaala kye kiri mu mitambo. Y'ensonga lwaki buli kintu kyonna kati kirabisibwa ng'ekitabaddeewo, naye ebintu byonna ebirabisibwa mu mawanga, enguzi, effugabbi, obutemu, bibadde bukolebwa n'emabega yonna mu Bwakabaka, mu biki byonna. In fact musobola okwebuuza lwaki Obwakabaka tebuvaayo. Kiri design like that nti Obwakabaka era bufulumya Katonda wabweru waffe, bufulumya bulamu wabweru waffe. Nituteeka amaanyi gaffe ku musajja omu mu kifo ky'okubeera nga tweddiza obuyinza bwaffe n'okutegeera nti yeffe bakabaka, yeffe bapulezidenti b'olugendo lwaffe. Kitegera? Ensi ebeera tekyafugika kasita otegeera nti nno yeggwe pulezidenti w'olugendo lwo, yeggwe kabaka w'olugendo lwo, yeggwe LC1, LC2, yeggwe RDC, yeggwe buli kintu kyonna eky'obukulembeze. So ensi tefugika kubanga ebeera ejjajjatazibwa n'amayengo ag'okwagala. Omuntu waavumbula ekintu kyonna akiteekawo okubeera nga kiganyulwa abantu abalala bonna, si mu mbeera ey'akalyaakaani ey'ensi enkadde gye tuli okubeera nga tuwonya. Kitegera? So Uganda empya, abantu abasinga obungi bajja kutuuka okufa obanga bali mu transit bategeere Uganda empya gye bategeeza. Ne we tukeera ku makya Kyagulanyi n'afuuka president, era abagenda okuggyibwa ku Uganda empya bajja kusigala nga baggyibwaho kasita batategeera logiki ey'ebintu ebigenda mu maaso. Ebintu bino mbibagamba nga omuntu mwe mulaba nti mulabanga abakulege oba tuyogera byakakulege. Nedda, ebintu bye tugamba bigenda kubeerawo. Okusigala ku nsi empya oyina okukola olubimbi olw'omunda, omeditatinge, obeere omuwaata oguleeta eggulu ku nsi, otereeze obukulenge bwo kye muyita chakra systems mu Lunyanyimbe, kubanga zenzizi ezize zitereka ebyayitaabi eby'emabega, kubanga oli mwoyo ogutafa, oli mwoyo oguzze guzaalibwa buli kiseera nga guddamu ne gufuna omubiri, era yeggwe jjajja w'olugendo lwo, era yeggwe Katonda akuzibwa mu bw'omuzimu. So nsaba mugwe muleme kugwa mu katego aka abalemedde mu nsi enkadde ke bali okubeera nga bagwamu. Bambi balowooza nti bakolerera era babbira bazzukulu baabwe, nti babbira baana baabwe basobole okubeera nga bafuga emigigi n'emigigi, simanyi program, simanyi ya dynasty, myaka 10 biki, byonna bulimba, byonna bulimba. Bagenda kwesimira bunnya, naye nga ekintu kye twogerako tekigenda kubeera nga kisukka emyaka 10. Nedda, okusinziira mu intuitive oba senga w'omutima gwange kyaŋŋamba. So byonna bye bakola bali kwesimira bunnya. Kye tulina okubeera nga tukola tukkaanye, bakkakkane, buli omu akole omulimu gwe ogw'omunda, ategeere nti gwe oli mwoyo nange ndi mwoyo, ffenna twenkana, tewali wakusinga, tewali gwosinga. Tuzzeewo entegeero ey'obumu etayawula mu langi, etayawula mu kkala, etayawula mu nzikiriza. We tunaafuna entegeero eyo yokka yegenda okubeera nga etuyamba
okwetaasa okudda mu Uganda empya oba ensi empya. So ekintu kino si kya Uganda emu yokka naye kigenda kubeera kya planet yonna. Sseŋŋendo zeeyabuluzzaamu kati ziri bbiri. Time wenaatuuka nga basazaamu oba nga bakola dimension endala ng'abalala bayiboodinze ku kye tuyita sseŋŋendo Natimba omujja egenda kuyabuluzibwamu. Ab'entegeera empya oba aba Uganda empya babeere nga bali mu Uganda empya, eya Uganda enkadde nabo basigale mu Uganda enkadde, then ekole self destruction. Yeesaanyeewo kubanga maama Natimba ne taata Kintu tebakyayagala wano ggulu lya kusatu. Bayagala ggulu at least lyakuna mu octaves ezisembayo ez'okuna paka mu ggulu eryokutaano. So bajja kusobola okubeera maybe nga basaasirako abo abakoze ennyo nga bali mu ggulu lyakuna octaves eziri waggulu w'eddaala eryokutaano mu octave eyo. Then abasigadde baba bagenda kubeera nga batwalibwa ku sseŋŋendo endala badde mu bazaalibwe badde mu lessons ez'eggulu eryokusatu ez'obulongo obubiri obukontana n'okujugubanira obw'obuyinza. Mukitegeera? So mu byaddala tewaliiwo agenda ku boardinga Uganda mpya atamanyi nti ye Katonda, atamanyi nti nno ye Lubaale. Lubaale yeggwe Katonda w'olugendo lwo. Yensonga lwaki ossa omukkago kitegeeza nti nno musoka atudde mu ndaayo, oyina amazzi go otuddemu obwa Mukasa bwo n'obwa Namukasa, oyina temperature yo n'omusaayi go otuddemu obwa Kiwanuka bwo n'abawanuka bo. Yeggwe Katonda gw'ozze onoonya, wajja osobole okubeera nga weekwekula. Ensonga lwaki oyo gw'olaba mu ndabirwamu ky'ekisumuluzo ekyo ky'ozze onoonya. Nga newankubadde waliwo abasamayiza ate abakugamba nti nno oyo ye mulabewo, kubanga beesulika nga batambulira mu busulifu bw'entegeera yaabwe ey'omulongo kitambo waabwe, nga newankubadde bye bayogera birimu amagezi era nga ddala by'amagezi, naye n'ekizikiza nakyo kirina entegeera yaakyo eyo gy'olaba nga nsukkulumu ku ntegeera eya bulijjo, naye temulimbwelalimbibwa. Oyo gw'olaba mu ndabirwamu ky'ekisumuluzo kyo. Kitegeera? So abo bonna abakkiririza mu nzikiriza endala zonna abayina endaba y'ebintu, okutuula mu ndabirwamu si kibi. Meditating otunuulire omugamba oyo ali mu ndabirwamu nti w'obeera otudde mu ggulu nfuula nange akatiba ak'eggulu ku nsi. Kikole nga buli lunaku okwate omwezi emyaka ojja kulaba nga olongoosa ensi yo. Kitegeera? Yensonga lwaki nabawa practice ey'endabirwamu. Nkitegeera? So ekintu kino ekya Uganda empya njagadde nti nsobole okubeera nga nkitangaaza. Tetugenda kukwata mmundu, tetugenda kukola bintu byonna bireeta ate kizikiza. Kye twetaaga kwa awareness, era ng'eddimu lyaffe erya awareness ndowooza liwedde eri Uganda empya n'eri Uganda endala, oba n'eri ensi ey'awamu. Ky'obola nti nno kati bangi bamanyi, mu kumanya balina okusalawo bazuukuke eri Uganda empya oba eri ensi empya nga bayingira mu nda yaabwe bakole eddemeezi lyabwe ery'omwoyo ery'okumeditatinga, batereeze emizimu gyabwe egy'omunda basobole okubeera nga balinnya ku Uganda oba ensi empya. Ekisumuluzo kitudde mu ndaayo, tewaliiwo muntu yenna agenda kukutwala ku Uganda mpya oba nsi mpya okujja ku ggwe wekka. Okusalawo okwo kwe kumatalinga. So yingira mu ndaayo otereeze ensi ye ey'omunda. Kitegeera? Abo bonna abatakkiriza mu busamize, no problem. Mu meditatinge, mugende ku YouTube mu meditatinge. Abasobola okubeera nga munoonya kye tuyita meditation classes,
muzigende muzikole ki muzinoonya abalokole mugende mu meditating mugendeeko mu nature kiri mu sitaani ki mugendeeko mu nature muve mu ngatto mulinnye ku ttaka mulinnye ku buddo kitegera mugende mu bibira nga we mukampinga okugenda okukola ki essaala ey'amaanyi bwe busirifu musobola okugenda ku nsozi nga bwe mbaddeyo mugenda abalokole naye mugende nga musirise ebirowoozo byammwe mubeere nga muconcentratinze mukadde akakati mukikole buli lunaku kijja bayamba okusikayo amaanyi gammwe ag'obwakatonda bwammwe obw'omunda kiyinza obutakuyamba mukadde kano oba mu lifetime eno naye at least awareness eno ejja kukuyamba mu lifetimes eziddako oleme kufa kuzaalibwa mirundi mingi ojja kulaba nga weewangudde oba okitegera so kansubire nti ensonga eno eya Uganda empya mukitegedde so muddeemu amaanyi mumanye nti ebintu bino tebigenda kubeera nga bitambula mu ngeri nga mubirowooza oba nti simanyi kukola ki nedda awareness yegenda okuleeta Uganda empya n'ensi empya then tusalewo okusalawo okutuufu abo abalemedde ku bikadde mubaleke bagenda kwesaanyaawo kubanga enewe nebbanga basigaza ttono nga newankubadde bo balowooza nti bakikola ku lw'abazzukulu baabwe naye nga ebyo byonna bya bulimba kale atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abange obuwangwa mu buwangire bwabo Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe akume